kakati si kirungi kumala gasanga bantu notandika okuba nti ng'obanyuma nga tomanyi biki byafaayo byabwe tomanyi bibakwatako kwegamba mbadde ngawo nga neebuuza nga ngamba nti no eno ttiimu ya Cape Verde abasajja nga bamanyi omupiira bannange twogeza amazima abasajja bamanyi omupiira abasajja bakuba omupiira bakuba paasi ziri ennyimpi n'empanvu bakola zi switch play zi interplay abasajja balina work rate bulijjo ekintu kyo kinnumya omutwe nga neebuuza bano bafirika oba si bafirika nenge ndulya nga bangamba mbu simanyi Cape Verde kazinga bakasangibwawo eyo nenge ekintu kyo nga ngamba waliwo ekitali kituufu nina okunywereza ku Cape Verde kyokka ate negenze nenoonyereza ku Cape Verde nowanda obusajja bubadde bufumula eddiba ngeri abapotigo n'amannya ndaba gaba potigo gaba Brazil nga sibitegeera kumbe mu Africa tulinamu abasajja nomunayi basamba boys betubadde tamanyi abasajja ba Cape Verde basamba boys ba Portuguese abawedde emirimu kumpi kati kamba nnyonnyole abasajja ba Cape Verde bano mukimayeti basobola okukola fast 11 ne bakuba buli kiramu abasajja bemulaba bavozinya akasayimwe kali akabali abasajja abeeri bajozesa abakwata n'obuwuka ba Diogo Costa okitegeera bagolokipa b'omutawaana kati wedda mwebuuza omusajja ono tekiniki zikwazakwatisa omupiira azijja wavozinya naye twagenza okizuula munaye nga abasajja bano balina ddala ttiimu namba fast 11 naye ng'ekyengenda okukola ngenda bawaako abazanyi batono nti singa bajja ne beegatta ku ggwanga lyo ya Cape Verde kyentegeeza kye kino nga abazanyi ba Cape Verde bazadde baabwe ba Cape Verde naye nga baasalawo ne basambira ttiimu z'omu Bulaaya okitegeera so nze njagala bawa lisiti olwaleero ey'abo abasajja abandibadde basambira ttiimu ya Cape Verde naye ate nga ku international stage bali basambira mu Europe ku national team nga bali mu kilabu ez'amaanyi okitegeera mulimu n'owa PSG era nga sigenda kubalwisa omuzanyi asooka ye Nuno Mendes mwena mumanyi Nuno Mendes si bwe kiri omusajja fullback akuba fullback n'agimala ne mu binika Nuno Mendes tabangako mu Portugal omusajja mu Cape Verde eri bamuzaalirayo naye nga bazadde be baava wano kati kwa mwaka fana nga Nuno Mendes ali mu eno tiimu ennungi kyandibadde kitya Nuno Mendes wa PSG kati nga tukyali ku ebyo waliwo n'omuzannyi omulala nga mu Cape Verde awedde emirimu mumumanyi Gelson Gelson ndoza mumanyi bulungi gayi gwe bayitanga Gelson nawo mwalinga ne mistake nga muyita mu Brazil Gelson naye mu Cape Verde awedde emirimu nkyaleeta nno sinaba kumaliriza kubanga mubagizi ba Mani ate mwe mulidde empanga kati Louis Adakunya nani oba gwe mwayitanga Louis nani abasinga mwamuyitanga Louis nani omusajja yalina enviiri nga zaagala ofaananamu ezange Madiba mumujjukira bulungi yakubanga wingi amu mwagaano gambwe asinga Cristiano ku dribbling oyo gayi mu Cape Verde abadde awedde emirimu era yandoza yandibadde na captain kubanga ye mu Cape Verde and is proud actually ne Nuno Mendes oyo mubadde mulanga ku mpira gya PSG ngewangudde ekikopo nga alina bendera ya Cape Verde nga mugamba bendera eno nga teri mu kiragala na bimyufu munnaye nga ali kuli abajjajjaabe nga lyasiribatta okitegedde twegamba bire ebintu bino eby'omusaayi bizibu nze mbabuulira naye ng'eyo ttiimu yandibadde y'amaanyi nnyo kati kankuleetera omuzannyo omulala eyandibadde nga amenya ebisenge ng'asambira Cape Verde mu World Cup eno yandibadde Enrique Larsson nduza mumujjukira bulungi nnyo gaayo oyo yali wa mutawaana nnyo Enrique Larsson saawa zino zo kyemmanyi yawumula but he was a very very deadly player naddala ng'akyali mu ttiimu ya Celtic ne ttiimu ya Barcelona mumujjukira gaayo yali awo ng'alyanga halfcast Enrique Larsson naye mu Cape Verde awedde emirimu eno World Cup no yandikyumidde ya mu America era ezo zi Spain zonna bandizigalamiza zi France kutaka emboko n'enyooka singa ttiimu ya Cape Verde eno yonna ebadde ekyali wamu kati kano nga sinakuleetera diguli ligenda ku surprise nga kazuke nkuwa omulala addako omuzannyo omulala Renato Sanchez mumujjukira bulungi nnyo nti gaayo yali golden boy ow'empaka za Euro 2016 mu Euro 2016 yalina ne dread Renato Sanchez mumujjukira gaayo oyo Renato Sanchez bazadde be ba Cape Verde naye yasambira Portugal nga we nabagambako emabega luli nti omusajja oli gwe bayita Eusebio gwe bayita the greatest player in Portugal gwe bayitanga Pantera Negra oyo Black Panther
oyo Eusebio nabagamba yali Mozambique yava mu nsi gye bayita Mozambique gye yali bazadde be gye bava basinga ne muwaka ne mugade tumuyina akakwate yali mufirika naye ne leero ngenda kuwa ekigendo ku surprisinga Renato Sanchez ono mufirika awedde emirimu ne taata we yali mu Cape Verde si yekayeka ne Patrick Vieira abaseno Patrick Vieira tabangako mu Senegal tabangako mu Faransa wabula Patrick Vieira tumuletera okubeera mu Senegal bamuzalira Senegal oshegeera naye nakulira eyo France naye he was born by Cape Verdean parents chovala ine linya Vieira namuge wamana agenza okulaba nga okwata linya lya Vieira amazima gali nti lina we liva series linya lya Bafaransa linya lya Spanish oba ba Brazil oba Portuguese abantu abave mu South America bonna balituuma yo Vieira Patrick Vieira naye mu Cape Verde kati nga tukyagenda maaso mukimanyi nti Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro abamu gwe muyita the GOAT abamu gwe muyita the greatest of all time debate sijagireta wano kubanga abamu World Cup muyina ensonga zammwe naye bagamba ayina akakwate si kugamba biwandiike Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro they argue that maybe rutusize nazo zava Cape Verde jukira nagamba ko nti mama wa Cristiano Ronaldo naye Mozambique awedde emirimu so n'olwensonga eyo ebyewunyisa bingi negoloza eyo tiimu gye nkusomedde yandibadde tetuluza abantu ebikalu mu World Cup kubanga abazannyi bo bangi nkugambye n'okugamba nti nno ono omuzannyi wabwe gwe bayita Gelson Martinez yasambirako mu Monaco ne Sporting CP naye yali waaki yali musajja waabwe so n'olwensonga eyo abazannyi bangi nnyo ne Uganda ebadde egenda ekikola ekomyawo bakaprodosi ekomyawo ba CBK ndoza is the way to go kubanga ne timu ya Kongeni ya DRC nogira ba professional bonna basinga beri okuleeta omupiira ogubasamba ogunyumya amazima gali nti bagayi babazalira France kye kimu ne timu ya Senegal ero jawulira Twenzebe yakulira Bungereza okitegeera ojawulira nti omuzanyinga balina muno n'omuyindi na Kongo tebawina balina mu gayi gumula bibiri bamuyita Mahosi oyo gayi naye bazadde be bayindi abawedde emirimu naye ina mama we mu Kongo bona bagenze nga babakumanya ne bakomawo gogo mpira gola gutokota mu World Cup naye nga congratulations teams Africa zibalete zizanye bubi okuleka Tunisia timu ya Senegal ekyalina chance eyitawo very soon kubanga webagobye omupiira gwa Iraq ne kuba cricket score antegeza goal 5 okudda waggulu esogenda nga best loser nekijabera kizibu kubanga ino okulindya ebinava mu mipiira egiddako yes mwekumire ku touchline nze Mandela Julia Madiba de Phenomeno tujja batubongera updates